Abatuuze b'e Bukasa balaajanidde gavumenti ebadduukirire bayambe ku kampuni yassa amayinja eri mu kitundu kyabwe balekedde amayumba gaabwe nga gazzeemu enjatika ate amalala ne gagwa so nga n'ebisolo byabwe bivaamu amawako. Kampuni eno ya Dot Services ng'egenda mu maaso n'okukola ogw'okwasa amayinja mu kitundu ekyo. Abatuuze b'e Bukalasa Magaddamu Namutumba balaajanidde gavumenti okubayamba ku kampuni ya Dot Services eremereddwa okubasasula ssente oluvannyuma lw'okwonoona amayumba gaabwe olw'ekirombe ky'amayinja ekyaleetebwa mu kitundu kyabwe nga kino kiviiriddeko ebisolo okuvaamu embuto n'ennimiro okukala nga kiva ku Bbaluti ezikubibwa nga baasa amayinja. Bano batulambuza agamu ku mayumba agooneneddwa Bbaluti zino ng'abamu bagamba nti enfuufu eva mu kirombe ebaleetedde endwadde ez'enjawulo ezibakosezza ebitagambika. Gano mubise ano ni gano atentanda dino ne mu kisenge ni munomona yatika abe Bbaluti abo batandika okuba amabaale gatandika okwatisa enumba daife dino era donadona datike denda nakugwanga bodi boyi aye ife tibatuyambye bene kubana nkani abadoti tibatuyambye sente tukoba batusasulira amayumba gaife tibatuyamba obonanga abantu tulikwogerera mu misuuda lwanfuufu ejo era obulwaire muno mumawuwe mwowulira nga togerera bulungi tokola ki toyissamuuka bulungi olw'enfuufu eya Dot. Abatuuze bongerako nti Bbaluti zijjamu ebisolo byabwe embuto nga n'ennimiro zikala olw'enfuufu eva mu mayinja. Tukosesa tufuna kyakulya mututole fiizi tukasobola kusomesa abaana tukasobola kufuna mbuyambi kwidandaba abaana kale tukoseibwa tuwuliramu n'ebifuba olw'okuweera tuziramuka mulungi gwe tuweera mulungi nga bwe twali tuyisoomuuka ogw'obulamu tuyisoomuuka omubi tukala ebisolo byaife bivaamu amabunda ebigogo byatuuka okukala tuzira mmere ye tuli kulya tuli awo tutyo. Nga bakulembeddwamu abakulembeze ba LC bagamba nti bagezako okwogera n'aba Dot Services ku nsonga zino wabula nga babasindikiriza busindikirizi. My people are demonstrating from this parish because they are not paid. They are being affected. Their houses got cracks while making blasting of this rock. Their houses were affected greatly. In fact, they are sleeping in those houses under risk. My people who are suffering, they are 68. Others, their house developed cracks, and the others, they are suffering from these dusts. So these Indians, they promised them to pay them money yare. Ngemu ku ngeri ey'okulaga obutali bumativu abatuuze bakutte ebipande ne boolekera ekirombe kya Dot Services wakati mu kwewera nga bwe bagenza okuyimiriza emirimu mu kampuni eno. Wabula bagenza okutuukayo nga poliisi yegumbuludde ekifo kyonna ng'abamu ku bakulu be bagezaako okwogera nabo nga buteerere. Kyatuli kwenda kutusasulira kutukompasetinga mu mbirembe ayazire ekyo twena tujja kuvaayo twena tujje tulwanisa abakulembeze ab'okukyalo kuno kuba abakulembeze kiboneka batulyamu olukwe. Oluvannyuma waliwo omuyindi abakulu mu kifo kino gwe bakubidde essimu agambibwa okubeera nga ye Shurikan akulira ebirombe bya Dot Services mu ggwanga n'asuubiza abatuuze nti wakubasinkana ku bbalaza okusalira ensonga eno amagezi. Mikwano gyange mbadde nsaba omu oba babiri bajje munda twogere kweno ensonga kyabadde asaba. It's coming on Monday. Monday 10 to 11 same. It's a half an hour up down. It's the vehicle is there, traffic all thing. It's compulsory 10 is coming here touching. Byamnyura Ivan Lameka, Kurasot TV, Omunyo.